Nagamba nti eno atereka obujulizi obwabyo bye tunyumya ku eno program yalituula n'anyumirwa nga byonna bye twogedde abirabyeko minzaani kwe tubyogerera yenzito naye abawuliriza ndowooza ate mwe tubawewula kubanga ffe tuzitowererwa ne tubagamba bye twogera muli birabako nabagamba ki ku mukyalo oyo yafuuka omuchina mafia naga nti oyo mafia nenkugamba nti management ya parliament tajimanyi enkola ye ey'emirimu ya kinawaira omusoga akyeta kinawaira yagadibe nga lye yalowooza nti byakukeera ku macha n'ofuna emotion n'ozimba n'okola decision. That is not how leaders behave. Speaker agoberera rules of procedure. Atya koti yagambye nti temanyi oyo yalondebwa atya. Koti yabuuziza ebibuuzo ku balamuzi abataano omu yekakasalini bamugemereire yakoze judgment bulala ate ffe tetugenda muvunaana nti alina byabadde ayagala okuyisaawo kubanga Catherine bamugemereire wadde yakoze eyo ruling tumanyi lwaki mutabani wa alina omuntu gwe yatta yali yatoloka mu Uganda bamukwata ne bamukomyawo. Tulina bujulizi betubirike akayongo program yagala giri walinya ddala bagita namwatulira ate kati nkoze nti njatudde nze ayatula gwa ayatula sebo yatula gwe tomanyi nti waliwo omuwala gwe bayita Mirembe eyali muwala wa Faza e Masaka eyali chairman wa Democratic Party chairman LC5 nti omuvubuka yamukwata n'agenda n'amutemula nga alina oluganda Catherine bamugemereire era ne bamutolosa ne bamufulumya mu Uganda. Ani gwe batolosa omuvubuka? Bamukwatidde Kenya kuba bamusalira mu kooti. Kakati oyo ye ngeri gyabadde n'ebyo ebizibu abali asobola okulaba ebintu nga bwayagala. Naye abalamuzi abana baagaye nti tebalabangayo speaker mu byafaayo bya demokrasiya mujega muyeba mufu ngono kwebyo bye yakola ku Zaake. Ate yayiga omuze gw'okukukusa empapula naga nti bakukusa empapula ne luno bakukusa lukukuse kubanga bo balowooza nti ensi bagiwamba kyeboogera nekituufu. You cannot be emotional when you are a speaker of parliament. You cannot be emotional when you are the custodian of the breath of the constitution of Uganda. Mchala Anita Mungu. It is not acceptable at all. Kakati gwe wabikola ng'omuntu Anita Mungu wabikola ng'omuntu kasunguyira owerekereddwa ababaka ba parliament bonna boogedde oluzungu nalaba ababaka aboogera oluzungu awo waliwo ne yansibye emyaka 7 yakusibya emyezi 7 si myaka si naku 7 7 days cheka kasera kali kazibu olaba tocheka kasana bulungi naku 7 wazibala mu emyaka batwala nga siri musati enzigi bamenya nga siri musati naye yali mu mwogero oluzungu ne lwogerwa ku Zaake ne tugamba wano bannange kuno ate okumenya amateeka wadde ensimu agifuula jango naye bino nga birabibwa mu lwatu ebizira mu waireka wowo twali wano nenkugamba Waiswa replacement ya Zaake eriwa nenga nti ate alagawa nogamba Zaake gwe tulina kubanga ate oli si yalagira kubanga omulimu gwa Zaake mu commission kubeera prefect okulemesa okunyaga kubanga Zaake bayita bayinza mukkiriza ate yandizimbye ate dometro gye yazimba eri ewaabwe kubanga obwo obubbi bwonna abadde abubba nga tulinayo commission gwe twasindikayo nga ffe kubanga ku commission eyo kubaako oyo akiikirira ekibiina ekisinga okuba n'enkizo mu parliament mbabaka ba parliament okukira kwabo ababa bali mu buyinza nenga Zaake bagabananga bakoyo gabanira mu kisenge kuba Zaake wali sibye ebigambo bye nakozese nti be ndagabanira mu idiro batyame badayaye ereddiro wali yawe bali gabaniramu ti oli yazimba ekintu kye yazimba eri ewa eri egundi mu nkola y'okudiibudde ssente n'okulaga obutamanya dometro gye bazimba eyo dometro tewagiraba dometro ku ssente z'omuwa omusolo
kubanga omulimu gw'abazaake gwali gwakulemesanga bana ya sente ezo yakanawala naye sebo nedda speaker bagamba speaker sente ze yazirina ebyo bintu byali yabikola dda waawe yali yabikolera ebibakulimba naawe biva ku ebyo yali yabikola Kayongo oli munamawulire ate ng'ennyumba ogiraba mpya tennaggwa kyokka bannange ate tudde ku ebyo n'omuddo bakyasimba bali mu kubba kati sente speaker Kadaga nga yali tabikola ng'ebyo naye ate negino yagambye mulindeko okujaganya ne banagenda ne bajulira ekisooka atone jeno okujjako nga yerabidde. It is on the parliamentary answered that the Attorney General shall not represent Parliament in matters involving Parliament. It is on an agreed position by the 9th Parliament. Bachitekamu. 10th? This is the 11th Parliament. 11th Parliament. This is the 10th. By the 9th Parliament. It is very clear on record. Okusinzira ku musango gwa Barebozi ogwali ogwabansireko. Ogobase kikubo. It is on public record. Kakati babikyusiza ddi. Kati kye yakoze. Ate era oyo Attorney General gwoyogerako oba toyogera ku the office ngoyogera on the person of Kiryowa. Oyo he's a product of nepotism. Nekiri yakikoze nga Attorney General. He is a product of nepotism. Ate abalamuzi abasaze babadde bagwa ddalu. 4 judges, 4 constitutional judges okugoing against you nga goina status quo kitegeeza eri kati manyi bayinza ogendewo winyi dolo ate yo winyi dolo ebasobola ogendayo ne bakola bye bagadde. But it was irregular, it was illegal. Era njagala okwebaza abalamuzi okuba nti ku luno bakoze ekibasuubirwamu. Kati omusajja adadi mu office abamulagidde ayingire bwingire ayingire ate waddembo manyi yali akulira audit kati waddembo okuba auditing omwaka oguwedde agenda okumwongera ab'embunda ab'embunda takyabetaaga bagamba nabo baali babaluma nti abeera atya nga abayina n'akasente kano ke baali bagabana nga balina okukagabana nga taliimu kuba omanyi sente meka eziyisibwa ne sente zibbibwa mu yo parliamentary commission. Kakati appointing authority y'omuntu agenda mu commission abeera National Unity Platform President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati gwovote eri speaker n'otuwaako ebiragiro ye indiscipline gye yakola nenkugamba wano doctrine of fair hearing ye mulamuzi ye muwabi nakigamba wano nenga tekisobola kubanga kikkirizibwa mu any basics of the law nabirabye mu kiwandiiko ruling abalamuzi gye bayogedde kati lwaki tebagendera ku byange bye nali mbagamba wano ku ledi batege paalo ate babaako kati ani tolooza taliiko kwali ate balikola kyekindi bagaba inere omusente bwe tibatyaimi balikwenwera wisiki era kuwuliriza paalo kwali nemugaa nti ekyo kyemukoze kikyamu mu mateeka tekirina we kiri nendajana nembagamba kyemukola kigenda kubeera ne reparations kumwe remedy eya kooti tegenda kukoma kugamba nti mwakola kikyamu Zaake mugenda kumusasula even beyond. Era nalabye kooti egamba bamuwe akantu bamwongeremu. Ani afiiriddwa? Uganda yefiiriddwa. Lwaki efiiriddwa? Twakwata abantu abatasaanidde ne tubatuuza ku mmeeza. Ani awo alina okuliyirira Zaake? Parliament jakwata jeke. Sente za muwa musolo gwa zakwata jeke. Naye nga azikwata jeke olw'ebikola bya Anita Amongo. Gw'ongamba otya nti ababaka ba Parliament abali mu Parliament balemererwa okulaba tebalina galubindi nga zikimala kulaba nti tebaali bakola tekyali mu mateeka. Era speaker custodian w'amateeka bw'obanga tosobola na kutaputa akatabo k'amateeka akatono okukwata mu ngalo lwaki tebakola oyo speaker abadde yeetaaga kuteekako vote of no confidence n'ava mu eyo entebe lwakuba nti wano ebintu byagaddibe nga lye awo ekyamaanyi ennyo ekimugiyisaamu obwesige nga bakuwaddeko olulingi nti gwe bye wakola byali byagaddibe nga lete bibeerako wantu wonna the most incompetent, the most inept, the most biased,
the most inconsequential decision to have ever been taken by a person in hierarchy of government has gone on record that it was done by Anita Among. On public record, judicial notice. Oyetaga kuva mu office. Kuba kye yakola kyali kyefaananiza n'omulalu kyayinza okukola nga talina kyamanyi eyeeyambudde. That is what she did. Toli wano nongamba nti kooti zaafa. Anti katera leero nkinyonyodde nga ndi mbasoga nga bankoba nti aye muna kooti nga dhaafa. Ate lwaki eno ligyogerako tugyogerako kubanga ekoze ekigisuubirwamu. Ate ffe tetuli bantu bakuusa kasita kibanga kituufu kyokoze tujja ne tugamba nti kyokoze kituufu. Kubanga kooti byesazeewo gwe towulidde nti bye twayogera. Mubaddemu kye tutayogera. Kakati awo tulina kugisiima nti yeebale kutambulira ku mazima era bwetyo bwesaanidde okuweereza Bannayuganda kubanga in the doctrine of separation of power mukawaayiro kakawa doctrine of separation of powers akawaayiro enkizo eri mu okutengerera kwe organizi za gavumenti esatu legislature, executive ne judiciary nkulu nnyo mu demokrasiya ne mu nkola ya demokrasiya. Obwetengerevu bwa emisingi w'amasiga gana asatu kuba gano ge gakola checks and balances of each other. Nti judiciary erina okucheckinga ebikolwa bya parliament nga bikyamu. Parliament erina okuallocatinga policies ezigenda okumanagingibwa judiciary. Erina okuballocatinga sente n'okubuditinga mu nkola yaayo through the Public Accounts Committee, through the and other organizations eziba mu parliament ne kosase statutory bodies. Kakati bwovaawo accountability eyo parliament olaba bwe checking abalamuzi. Mu nkola of policy abalamuzi ne bagamba nti bo bakola president bakola amateeka mu kukayanya ebikoleddwa ate balungamya ebikoleddwa mu mateeka professionally. Then executive neddukanya ebyembeera y'abantu ebya government kuba yebekulembera president. Kakati ffe wano babita twininga byonna byafa. Okay? So kooti bwevaayo neekola ekyo kye tusuubirwamu. Bravo. Bravo judiciary. Omuntu ayinza okubuuza Bravo judiciary. Waiswa. Omuntu ayinza okubuuza nagamba nti kooti bw'esala ekiri in favor kwekyo ekyamwe kye mwagala lwebeesaza amazima. Tebeera in favor. Kooti buli bwesala amazima g'olwatu. Tekiri coincidental nti bye yasaze bye twayogera. Ontegedde bulungi. Kubanga eriyo ebintu ebiri basic. Kibanga ogamba nti omuntu akula alina okuula amannyo agasooka. It is basic. Bwolwawo lwe tukunyumyako tigalwawo. Era gaba n'amanya ge gabatuuma si ge gengereka. Nti galwawo ago gaagaana. Oba ontegera bulungi. So decision ya kooti ebadde commensurate n'amazima. Era tugyebaza kubanga ku luno ekoze ekigisuubirwamu. Ekyokubiri nabo bakimanyi nti buli we bakola ekikyamu mu mateeka omulimu gwabwe gwe basomerera omulungi ennyo guba gufa. Kuba Ejeno Museveni tayagala nkoba looya. Mu kirasi yalimu olunaku olwo n'abwaka n'agenda wajajja bwaka. Kirasi yaki ey'amateeka Tanzania yayingira mu olunaku luti yaje wadada bwaka kuba nti lutidde abisobola. N'alabanga bye basomesa before yajja paka wadada bwaka. Kanzije katono Waiswa. Owange nina embuuzi yo olunaku lwe nazuula buto wa Fortune Gold namanya nti nfunye gold. Enfumba yange teddangamu kubeera kyekimu. Eddekende akawoowo n'essanyu nga nfumbisa buto wa Fortune Gold. Buto wa Fortune Gold asiddwamu ebirungo byonna eby'omugaso agira mu bipimo eby'enjawulo era asangibwa mu maduuka ne supermarket zonna ezikulinaanye. Fortune Gold Vegetable Cooking Oil akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Amanya ganze babye Sauda ni mwizi ku Apple Skills Institute nkuguse mukola keki ezenjawulo. Amanya ganze Sekidde Musa ndi mwizi ku Apple Skills nkuguse mu kukwata film wamu n'okugiteekateeka. Amanya ganze Magezi Tasnim ndi mwizi ku Apple Skills nkuguse mu kukwata video. Amanya ganze Nakaunde Shamim ndi mwizi ku Apple Skills
nkola journalism and mass communication. Apple Skills Institute ly'ettendekero erisinga okubangula bannamawulire. Tulina diploma ne certificate mu journalism and mass communication, video production